Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizzaako baganda banga basiraamu ate nga benzikiriza endala nammwe ngamba nti omukama atenderezebwe agulumizibwe eyatonda eggulu n'ensi. Amanda bazize Ibrahim Mukasa era nga yino gyosinzira kubanga otulaba nkwanirizaako eyakatagatako essaawa eno tusinzidde mu bitundu by'Entebbe olunaku olwaleero era nga wano we tuli tuzze okukyalira omwami Ssentongo Gonzaga. Ssentongo Gonzaga ono mu mbeera eriwo eyakanyola bica mu nsi yonna ey'okubeera nti entambula ey'olukale yawerebwa, ebifo eby'olukale byawerebwa n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo, abasomi tebakyasoma ku mitendera gyonna okutuukira ku mitendera egisemberayo ddala waggulu. Naye nga kino kyakolebwa olw'obulungi bw'okuwonya abo abatannafuna kawuka ka COVID-19 n'okusobola okutangira abo abakalina obutakasiiga bakalina, era nga kino kyekyaleetawo embeera gy'olaba mu ggwanga olwaleero. Mu buseera ebisinga tugamba in good faith, era nga wano we tuli n'omwami Gonzaga. Gonzaga no Ssentongo ye mwami eyavuddeyo okudduukirira abalwadde b'akawuka akaleeta siriimu abali HIV, era nga avuga eggaali ye eno n'agenda n'afuna eddagala n'alibatwalira. Reason being nti bano abantu babadde bakozesa entambula ey'olukale omuli taxi, omuli coaster, omuli baasi nga kwotadde ne boda borders. Olwaleero boda boda ekkirizibwa okutambula erina kubanga evuga kitereke. Olwaleero tipa ze zitambula ne Diana ezitwala ebitereke oba emigugu egitoogera. Then when it comes to those bambi abalina obulwadde buno oba akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya, bo ababadde bakozesa taxi zaawerebwa era nga babeera tebasobola kutambula. Mwami Gonzaga ono Ssentongo avuga akagaali ke kano n'agenda gy'agenda okubanga atunnyonnyola, n'aggyayo eddagala n'alitwalira abantu bagenda okubanga atunnyonnyola, era atunnyonnyole akikoledde ebbanga ki. So y'ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero nti bwe baawera entambula y'olukale yakosa bannyini ntambula eno ba operators ba taxis oba bus ne coaster, nekosa ba conductor babadde balyamu, nekosa naffe abasaabaze ababadde basaabalira mu ntambula eno y'olukale nga tugenda mu bifo ebyenjawulo, abagenda okukola, abagenda mu malwaliro, abagenda okusoma n'abagenda okunoonya ekyokulya n'ebigwa mu kkowe eryo n'abaoperatinga mu ntambula eno. Nti makanika olwaleero abadde aliira ku kukanika taxi takyalina waaliira. So tegateko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tutunuulira mwami Gonzaga ono n'omulimu gwali mu kukola okuddiza abo oba okudduukirira abo bali mu bwetaavu mu mbeera eno gye tulimu gye bayita kanaayo kyani. Ibrahim Mukasa gemanya gange omulundi omulala era nga nkugamba tovaawo tunyumirwe emboozi eno. Nkulamusiza ow'ekitiibwa. Nange ssebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu tebulina buzibu. Ndi mulamu. Buuza ku balungi abatulaba obeeyanjulire n'amannya go. Abalungi abatulaba, abakyala n'abaami, abaana, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, mbalamusizza nnyo. Amannya nze Ssentongo Gonzaga, ndi wansi w'ekitongole kiyitibwa New Dawn Africa Foundation. Nkumba, tuli wano Kasenyi Road, abamu mutumanyi we tuli. Kitongole kino kyatandikibwawo ba directors baffe, omu Uncle Segi Huntington n'omulala Maka John Lubega. Tulina n'abalala betukolagana nabo bangi, sijja kusobola kubamenya amannya naye mwemanyi, munansonyiwa obutabamenya amannya naye nga muli bangi nga Mwisi Mike, Juliet, n'abalala betwatandika nabo abalala saawa eno abataliiwo. Tubeeyanziza nnyo Papa Ronald tumwesige, naawe tukweyanziza nnyo, tugamba nti tuli wamu ffenna n'abalala ab'enjawulo betubeera nabo, Kirumira, Blaza Waswa, so bantu bangi. So ekitongole kino basically kiri ku women empowerment, kusitula bakyala ate era n'abantu abali less privileged n'abaana abato, gamba n'abantu abalina obulwadde, especially abalina obulwadde bwa akawuka kaleeta mukenenya, abantu ng'abo betusinga okuba nabo, n'abalala bali mu mbeera enzibu naye nga tugezaako kusitula abantu abali wansi ddala. So we are trying to empower women
and also looking after those vulnerable children and also vulnerable people in that category. So especially those ones with HIV AIDS. Thank you. Omuntu aklaba yalegadde okumanya briefly gwani. Briefly gwani bikukwata ku gwani. Nze Ssentongo Gonzaga gemanya. Kujjako ng'olina ekirala kyoyagala okumanya ennyo. Nkolanga ani oba okolanga ani mu kitongole kino? Ya, nkolanga secretary w'ekitongole kino. Kuba kati saawa eno nzaali ku ground nga bwe mumanyi nti nno buli muntu kyamukwatira gye kyamukwatira, abamu kyabakwatira ba directors bannanga, abalala kyabakwatira bitundu by'e Kampala, abalala weeru wa ggwanga, kati bakyasobola kutambula. Naye kati nze byansanga ndi wano mu kifo kino, era kati nze atuukibwako ensonga ezisinga obungi ezikwatagana n'ekitongole kya. Omaze ebbanga ki mu kitongole kino? Namala okusoma mu mwaka gwa 2017 when I graduatingira. Wabanguka mu ki? Nabanguka mu bya misolo. Nabanguka mu bya misolo. So oli muwooza? Ndi muwooza. Gonzaga omuwooza. Sizakayo omuwooza. Sizakayo muwooza. Gonzaga omuwooza. Kati 2017 n'ekijoyininga wano 2018. Kati gye myaka ebiri nkwata gwa kusatu. Okay. Thank you so much. Njagala tutunuulire ekitongole kino kimazeewo bbanga ki? Ekitongole kino kimazeewo emyaka guno gugenda kuba gwa 10 tujja kuba celebrating emyaka 10 kyatandika 2010. Okay. So gye myaka 10 mu nsiike. Musanga buzibu ki? Obuzibu bwe tusanga naddala kati okusinziira ku mbeera eriwo ekiseera kino. Jjukira tubadde n'abantu bano buli lwa mukaaga olusemba mwezi. Tugabana nabo emmere, tugula emmere gamba nga sukaali, ebijanjaalo, obuwunga, obushera, okusobola okubakwatizaako mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Okiraba kaakati mu kiseera kino emmere eri waggulu nga nammwe mukimanyi, tetukyasobola bakuŋŋaanya kubajjayo. Ekirala entambula naye eri waggulu, kati okugamba nti nno oteekeko obusawo bwa sukaali, okusawo k'obuwunga okajja wali okaleeta, entambula eri waggulu. Okiraba entambula yaawo. So kati emmere eri waggulu nga womanyi nti bigula prices have risen up. Kati awo obuzibu bwe tusinga okusanga. So n'entambula yennyini tinayo ekoze eki ezibuwadde. Baani abavujjirira ekitongole kino? Kirimu omukono gwa gavumenti, kirimu abazungu, kirimu baminsani, kirimu ku musingi gwaki? Ekitongole kino kiri ku musingi gwa bwannakyewa, like ba volunteer. So omuntu yenna akwatibwako asobola okujja n'akola ki? Natuteekamu omukono. Okiraba era tugamba naye abantu bonna abatuwuliriza era abatulaba ng'olina ky'olina osobola okuleeta ne tugattira wamu ffenna omukono. Tetulina gavumenti nti etuwa. Gavumenti eyinza okugamba kati entambula temutawaana, emmotoka yiiyo. Okitegedde. Omulungi atulaba tuli ne Mwami Gonzaga Ssentongo era nga akolanga secretary mu kitongole kya New Dawn Foundation Africa. New Dawn Africa Foundation. New Dawn Africa Foundation era nga we tuli wane essaawa eno ekimu ku kisinza okutuleeta olwaleero y'embeera y'okubeera nti omwami ono avuga akagaali kano n'agenda n'afunira bannyinaffe ne baganda baffe abalina obulwadde bwa siriimu oba akawuka akaleeta obulwadde bwa siriimu n'abafunira eddagala olw'engeri nti tebasobola kutambula kugenda mu malwaliro oba mu centers gye bajja ddagala lino. So avuga akagaali kano n'atuukayo n'alibaleetera buli omu ssekinnoomu abantu ab'enjawulo basobole okuba nga bamira eddagala lino okulaba nga Omukama Katonda ababeezaawoko ebbanga eryo Katonda lyeyaba yasalawo nti lye balina okumala ku nsi. Okusinziira ku research, okusinziira ku kitongole ekimanyiddwa nga Uganda AIDS Commission ne gavumenti okutwalizamu research alaga nti abantu bannayuganda abalina akawuka akaleeta siriimu bali akakadde kamu n'emitwalo 3 of recent okusinziira ku research aliwo. Era nga bano babatapinga batyo kubamanya. Babatapinga oluvannyuma lw'okuba nti abantu bagenda mu malwaliro ne beekebeza ne bamanya status zaabwe. Olw'eddwaliro ba clinic bakeberedde ne zisigaza ebikukwatako result zino ne baziforwardingira Uganda AIDS Commission nesobola okubanga etaalinga okufuna omuwendo era nga eri 1.3 million currently oba of late okusinziira ku Uganda AIDS Commission. Nga nzikomyewo gy'oli njagala tutunulire wano mu New Dawn
mulinawo baganda baffe ne bannyinaffe bameka abalina obulwadde bwa siriimu? Tuli mu bantu nga 6 families nga 6 ku 65. 6 ku 65. So between what age bracket? Bantu betwina tuzinzira ddala okuvira ddala ku mwana omuto gwe bakakasizza nti ayina akawuka. So tetusosola kasita bakakasa n'atuwa kaadi kwamirira eddagala kubanga kyonna kyonna kiba kimaze okutulaga ne tumanya ebiwandiiko bye byonna kitukakasa ne tugamba nti ono atandise. So kati omuntu oyo tumutandika nga muto. So jala tutunuulire omuntu alaba yalagadde okumanya abantu bano be mulina families 6 ku 65. Abaana abato balenjinga wa myaka batandikira ku myaka emeka be mulina kati be mulinako obuvunaanyizibwa? Ngawe kunyonyodde nti kasita bamukebera kuba abamu babeera mu myezi ne bagamba amalwaliro gagamba akyali mu myezi katusooke tubeere nga tumutestinga tulabe. Kati testi yaabwe bo bamanye ekipimo we batuuka ne bagamba niwe guba mwaka gumu tuba tutandise okubeera n'oyo omwana okitegedde. So naye nga kyandibadde nti okuva ku mwaka ogumu we bamulabidde nti nalina akawuka kuba kati nze siri musawo okumanya jule bakiditamininga ne bagamba ddala kituufu akawuka azaaliddwa nako kuba abamu babuzaabuzibwa ne bagamba batakalina tugire nga tumuwamu ekiseera. So kati abantu ng'abo okuva kwegyo emyaka paka gye basembera okitegedde nti ne waaba mukulu era naye nga basically twalinga tutunuulira nnyo abato okutuuka ku myaka nga 18 naye n'okweyongerayo kuba tulina abagisussizaamu nga beetaaga abantu abo tutunuulire nnyo. Okuddako ku ekyo nti abantu abo twakizuula nti emmere eno gye tubawa eya buli mwezi batuuka ekiseera ne bakula ne babanga bajja kwetaaga okweyimirizaawo okugamba ng'okukola emirimu ebintu ng'ebyo ne maama ewaka okubanga ebiseera ebisinga obungi bano ba single mothers oba bamaama be basinga okubeera ne bana abaana. Kakati twateekawo ekitongole kyateekawo okubayigiriza ebyalaani bayigire bwereere bayige okukola enviiri nti maama ono asobola okumanya okuyiga enviiri n'agenda n'abaako saluuni gy'atandika n'abanga akolamu akasente akasobola okusapootinga famire eno ng'omwezi guli ogw'okumuwa ebintu ffe bye tumuwa ng'emmere bye nannyonnyoddeko buwunga sukaali bushera muceere tebinaba kutuuka. Nti kati famire eno zireme kunywerererwa nnyo before the other time reaches nga tebayinaawo. So kati abantu abo nabo batrainingibwa ebyalaani kusomera bwereere n'enviiri nazo okusomera bwereere okutandika nga tamanyi paka wakugukira ddala era bagraduatinga ne tubawa ne certificate eziraga nti nno basobola okwetandikira. Njagala tutunuulire mu mbeera gye tulimu eno olwaleero ey'okuba nti embeera ya bwerinde embeera ya kinnyikagobe embeera eri mu nsi yonna. Olwaleero luno entambula y'olukale yawereddwa okuŋŋaana okw'ebifo by'olukale nga kati wano mubaddemu ne gatherings nga muwerako byawereddwa n'ebigwa muko eryo. Wano mubaddewo n'abantu n'abalwadde mubadde musuzaawo? Wano tetusuzaawo balwadde bajjawo buzi olw'ensonga nti n'ekifo kitono tulinamu ebikolebwamu bingi kati ng'enviiri baba bayigirawo enviiri ate basomerawo n'ebyalaani. So tubafuna omulundi gumu mu mwezi luba lwa 6 eba children's center ne bajja wano ne tusooka ne tufumba chai ne tumala okunywa chai then ne tugenda ku lunch yaffe omuceere n'ennyama n'emmere ebeerawo. Njagala tutunuulire embeera eriwo kati nti ovuga eggaali eno okugenda ekisookera ddala eggaali eno givuga kuvaawa pakawa ogenda okunona eddagala? Eggaali eno ngivuga okuva wano n'ensooka n'engenda mu bitundu abantu baffe bano gye bali kubanga bali mu bitundu ebyesudde abamu bali Kasenyi abalala ojja kwesanga nga bali side zeno nga mu Bwayiise kati omukyamo kwatidde ali Kitende St Mary's gye mumanyi eyo kusomerere lya St Mary's eyo gye yabadde nga gye bamuganira nti teri kuddamu kutambula. Kati nga nyina okuvuga eggaali okuva wano ogende sooke Kasenyi omuggyeko ekipande ebipapula byabwe kwamirira eddagala then ogende side ze Bwayiise wali wansi na muyo mujjeko ebipapula then omala ogende Ekitende St Mary's nayo mujjeko ekipapula gye yabaddaali kakati then olyoka ogende ku Maldimei Razor Kajansi.
Thank you. So osooka kukuŋŋaanya bipapula byabwe byonna n'obeera nabyo mu nsawo n'olyoka ogenda. Njagala onnyonnyola omulungi atulaba. Bw'otuuka ku Maldimay tofunawo buzibu oba osangawo buzibu ki okunona eddagala ly'abantu nga banyini b'essibe balyononedde because eddagala lino agamu ku mateeka galifuga abantu kulyenonera ssekinoomu. Ekirungi mbadde sinnaba kufunamu buzibu kubanga olw'ensonga nti ngenda n'ebinjogerako byonna okuviira ddala ku ID ya LC nyina n'endagamuntu nange kennyini ne mbannyonnyola bulungi nnyo baba basobola okitegeera. So kati awo tewalina buzibu okuggyako nti era nga mumanyi nti n'embeera ya bwerende basooka ne bakukebera bulungi nnyo balabe obubonero nti tolina bubonero bulina corona. Balina kagundi kafaako ka thermometer era mbeebaza nnyo bakakutunuzaamu ne balaba temperature yo eri luddawa ne bayitegereza ne bakugira bulungi okulaba nti ate nayo toleeta ganolaba nga embeera nnungi nnyo so tokaluubirizibwa so kyekyo sikinyinamu buzibu. Osanga buzibu kyogenda okunona eddagala lino okugenda n'okudda n'okukuŋŋaanya ebipande by'abalwadde? Obuzibu bwe nandisanze bwa ntambula kubanga omanyi akagaali kano maanyi ga kifuba kati okukavuga okugenda eri ate nga jjukira nti bali bakolera ku budde abali ku Maldimay balina ekiseera gye bakola ki we bannyukira. Kati naye nga omanyi olugendo lwa yali aluvuzeeko okiraba nti oba olina okuteekamu amaanyi mangi kiba kitegeeza ovuga olwaleero ate enkya oyinza obutakola ki oyinza obutavuga okitegedde. So kati n'ogamba mukale oba singa yandibadde oba mu motoka eyinza okuyambako kuba emiwujjuwujju giba mingi naye kati akagaali nti kalwisaawo ate oba oteekamu amaanyi mangi. Kati oteekamu amaanyi mangi jjukira otuuyana kati n'otuuka eri nga ne pressure oba temperature oyokya nnyo kati oli wakuteekamu akantu akayinza okugamba ono mulwadde bwa corona songa entuuyo zino negundi nti obadde oli mu kacyanga kyekikuleetedde okubuguma okiraba. Kati era bw'otuuka wali osooka n'odda wali ebbali n'osooka n'oweweera n'onnyogoga n'okuulinga oli aleme kwekengera n'entuuyo zino zonna n'ozisiimulako ne weekubako n'enfuufu okulaga nti nno tokanga bali abantu abakulaba kuba bayinza otutuukayo nga eddagala lino olinona ddi buli ddi? Nga we mumanyi abamanyi ku bantu bano abantu baganda baffe bano bamira eddagala engeri gye bali bukolamu nti babawa ekiseera engeri ndoza bakiteekawo olw'embeera nti n'abantu bano abamu bava wala ne bagamba nti kati gwe tusobola okuwa eddagala nga likutwazaako emyezi 2 tugeze ne balikuwa omwezi ogwokubiri nga gutandika ng'ojjaddimirako n'ogwokusatu egyo emyezi 2 liggwewo kakati weliggwawo kati noddayo n'okima ate eddala nga lya myezi 2 kati abantu bano tubakubira amasimu ne tubabuuza nti bannanga owooluganda oli otya eddagala okyayinawo kiki embeera mwoli nti embeera ki nakugamba nze mbulayo omwezi sinnaba eryanga terinaba kuggwawo oli nakugamba eryanga eriweddewo sirina magezi gonna gensobola kukola kikukola ate nga jjukira bano abamu baana bato myaka 10 tasobola kutambula lugendo ate nga omanyi era bamaama be basinga okubeera n'abaana bano kati maama yennyini naye tasobola kutambula lugendo okiraba. So kati nga ky'olina okukola kwe kulaba eri abo abagwesezzaawo amangu oba abanaatera okuggwesaawo n'okuŋŋaanya kaadi zaabo n'ogenda n'ozitwalayo n'obafunira kakati bano abasigadde nabo weeryabo erigenda likendeera era nayo n'ogenda lumu n'ogenda nabo n'obaleetera kati bwe kityo bwe kiri nti agwesezzaawo gw'ononera. Omulungi atulaba yali agadde okumanya mu mbeera eno eriwo olwaleero ey'okunonera abantu eddagala mu wiiki ononera average abalwadde bameka eddagala n'eggaali eno? Mu wiiki twakitandika emabegako oyinza okufunayo abantu kale nga 3 buli wiiki roughly abantu nga 3 n'ovuga eggaali eno n'ovuga eggaali n'ogenda n'obaleetera. Still about that omulungi atulaba yali agadde okumanya waliwoko abantu ababadde bayisizaawo mu nnaku nga tebafunye eddagala n'ogenda n'obanonera nga bayisizaamu ennaku z'okumira nga because of transport? Katonda yabadde yatuyambye nti twakyanguyidde mangu badirectors bange bankubira essimu ne baŋŋamba checkinga ku bantu baffe tulabe embeera gye bakola ki gye balimu nga baakamala okuggalawo entambula nga baakaziwera.
so kakati Katonda yatuyamba twayanguwa mangu nnyo twasanga abamu ku baali bagwesezaawo nga bagwesawo kati nga olwaleero oba enkya nga lwalina okugenda okulinona so kati nabo baali sitaaka nga tebamanyi kiddako naye Katonda yayambira oli omukubira essimu nti wange tegeka kaadi zo leero lwe tugenda okuleetera eddagala so kati bwekyo bwe kyali nti yali ku nniya nga eddagala liggwawo so kati kyekyo kyatuyamba nti twayanguwa mangu okulaba nti nno enjege eyo yakagwawo nti teri kutambula kati awo ennaku ntono nnyo ne tubayitamu so singa Katonda teyatuyamba kutujjukiza ku bantu abo kuba nti nno tubayitamu ennaku zaali zigenda bayitako. Gavumenti n'embeera eri mu nsi yonna bw'ebadde tennatuukawo ey'okuwera entambula y'olukale abantu bano boononera eddagala kati ku kagaali kano okuva eno Entebbe paka Kajjansi ku Maldimey babadde bagenda batya okunona eddagala lino? Ekyo kibadde kyangu nti entambula ebaddewo babadde beegenderayo kubanga abamu balina bakeyateekazi baabwe babadde bagendayo ne bagenda ne beekimira so awo tubadde tetulina buzibu bw'amaanyi okujjako kye tubadde tulina nti kubakubira ku masimu kubakyekingako bannayi muli mutya mwasuze mutya obulamu bugamba ki we mukaluubiriddwa so yeyo embeera ebaddewo naye babadde beekimira bo nga bo naye kati saawa eno ffe tulina okuyingira mu gaapu eyo. Thank you. Omulungi atulaba tuli ne Gonzaga Ssentongo secretary mu New Dawn Africa Foundation Nkumba era nga bwe tutudde wano essaawa ne tutunuulira embeera gy'ayitamu ey'okulaba nti akozesa eggaali eno maanyi ga kifuba okugenda okunonera baganda baffe ne bannyinaffe eddagala eriweweeza ku kawuka akaleeta obulwadde bwa siriimu ARVs era nga buli sabbiiti anonera abantu abatakka wansi wa basatu eddagala erisobola okubatwalirizaako wakati w'omwezi gumu kwebiri kwesatu bwatyo nga bwe yatunyonyodde balina families ze batunuulidde ezisoba mu 6 era nga families zino be balina obulwadde buno era nga kati embeera eno bw'eba yakugendera ddala paka emyezi gye tutamanyi ajja kuvuga eggaali eno agenda abaleetera eddagala wabula nga bw'otunuulira eggaali eno state gyerimu ne bw'osigala awo state eggaali gyerimu honestly speaking eri wanting mu luzungu bwe tugamba era nga njagala abamanyi abavuze ku ggaali you can bear with me testimony nti eggaali eno bw'oba ogitunuulidde tulina kye bayita breaks eggaali erina break yemu era nga yeye mabega naye nga ate mu mateeka agafuga ebidduga tuba ne break ey'okubiri eno yeeyo mu maaso ebeera on the left teriiko then bwe nkujjayo eyo n'otunuulira ekirala nti eggaali eno omupiira gw'omu maaso oba olupanka lw'omu maaso lukyamu oba lwakuba mu kinnya ne lukyama oba nze naawe then mu biseera by'ebisooto oba enkuba tekuli mudguards ezimutaasa okukubwa ebisooto oba obutaayi mu mugongo then bwe nkujjayo eyo ne mu maaso wali tewali breaks tewali mudguard eggaali eno yes ayinako kufulu egisiba okutaakiriza ababbi omanyi Katonda ya designinga ababbi nti ne mu mbeera ey'amaziga bo bakoleramu so be bayita ababbi eggaali eno lwaki eyitibwa maanyi ga kifuba nti eyina system emu teyina chenja nti bw'otuuka ku lusozi nti ekyusezze mu nnamba eno oba bweno oba bwete so eriko ennanga emu eriko fuluwere emu n'ennanga emu ate bw'oba ogitunuulidde nagiwadde obudde okugyetegereza nti mulimu empagi eziwerera ddala ezitaliimu oluwagi lumu 2 3 4 empagi 4 temuli bw'otunula wano ne wano ne wano ne wano empagi 4 temuli era otunuulira luno lwalina okugenda wano teruliimu bwe lwamenyeka ne basiba lusibe ye state y'eggaali singa nga obudde buba bumuzibiddeko eyo talina ttaala liyinza kubanga limutaasikiriza okulaba gy'alaga tekuli anything like a reflective element to reflect him nga bw'olaba reflective jacket oba reflectors ezibeera ku mmotoka emabega tekuli then bwe mba nkugjeeyo
kyo ekisotta kino state gye kirimu nakyo kyabise kiweddewo era nga akadde konna kijja kuggweerako ddala kibuukeko. Lyeggabo kweriri erigenderako of course size y'eggabo yeeyo emala. However bw'otunuulira eggabo lino wano era liba limusiiga giriisi nti aba alina okufunya ku mpale oba si ekyo ennanga eno eba ejja kulya empale eri, so aba yeetagako eggabo eddamba okumalayo yonna. Then bw'oba otunuulidde ki ekirala, what else, eggaali eri mu kye bayita DMC, dangerous mechanical condition. Eggaali eno agivuga for a long distance. Kilometers ziringa meka Gonzaga? Nsuubira ziyinza okubeerawo oba like kati okugenda n'okudda. I think ziyinza okubeera ndowooza yimirira waliwo otutunulira. Ndowooza kuba kati obalamu okuva Entebbe okutuuka Kajjansi ndowooza ziri mu meka naye fumiitirizaamu. Ziyinza kubeera like nga mu 30. Kati ate tobala Entebbe yokka nti otuuse Entebbe wano kubayita ababiri oba olina okugendako newa ne mu byalo okitegedde okugenda ng'obasanga. Ezo kilomita tubala za kugenda kunona ddagala si kugenda kuli supplyingira bantu. Kati genda atodde. Eggaali eno wagijjawo? Eggaali eno yali like waliwo ebitongole ebyali bituleetera ebyawa omuntu eggaali. So waliwo ekitongole bakiyita Uganda Orphanage Relief Fund. So kyaleeta amagaali ago kikulirwa omwami Liki Pasoneya. Zajja eggaali meka? Eggaali zaali nnyingi naye nze ebiseera ebyo nali kale ze we bazireetera saaliwo naye omukulu John Makalubega yayinza okunnyonnyola ataliwo mu kaseera kano naye nga zaava bweru. Eggaali eno emaze ebbanga ki? Eggaali eno eteeka okuba nga emaze emyaka ndowooza kati egenda mu myaka nga 12. Eggaali eno gye mulaba kitegeeza bwe tuba tutunuulira mu manufacturing eri expired yayitako kati simanyi kuba basooka ne bagivugako ebweru kati bagivuga ebweru ne bagireeta ne bagidonating e Uganda. Okay, yes, omulungi atulaba osiba otya break olinako emu ya mabega osiba otya because maaso tekuli break tekuli tala tekuli breaks. Kati anti omanye omuntu omugezigeze there is a wise saying in English, it goes when the going gets tough, the tough gets going. So for that matter olina okusala amagezi gonna okulaba nti osiba eggaali eno ate era oba olina okugibala nti kati ngenda kuserengeta n'otandika okubanga otta ku bigere you reduce the speed. Okiraba so wekigaana then nobanga osobola okukwata wano n'osibisa n'ekigere okitegedde. Njagala tufune ku demonstration but before you demonstrate to us soko zako stand y'eggaali. Amayembe gano bwe gati bwe gajja oba gakyuka bukyusi? Gano amayembe olw'okuba nti nno mukavuga gakyuka bukyusi kati go gateeka mu position yago n'ogatereeza n'ogazaayo. Kati position gye gajjirako okuva mu bazungu yali ki? Yeeno position si yeeno yakyuka. Gagenda ne gaddayo bwe gati ne gamala ne gakomawo. Naye nga galina kuba gatya? Naye nga gandibadde era nga galinga ng'eggaali we gabeera nga bw'ogakutte kati. Bwe gati. Then ekirala tolinaako kengere. Abantu obagamba otya nti muveeyo nnyingidde ntuuse muveeyo. Kati mu mbeera eyo ogenda weegendereza. Olumu oyogera abannange muveeyo naye ng'ogenda mpolampola osanga wali abantu nota ku speed n'okendeeza speed noba nga togenda. Mu budde bw'ekiro toyinaako ttaala okola otya? Engeri gye baaweera nti nno teri kutambula kiro ssaawa emu teri kuddamu kutambula kati awo mbadde sinabakaluubirizibwa so ngondera amateeka ga gavumenti n'ebiragiro. So kati awo mbadde sinambuzibwa era nkakasa we mba nnyina olugendo lw'engendako nga lwawala mba nnyina okukeera ne ndutandika nga misana era ne ndikomekkereza ssaawa 12 dakika nga 55 nenewayo eddakiika zange nga 5 kubanga mmaze okutuuka mu kifo ennyina okubeera. Thank you so much. Omulungi atulaba yali agadde to demonstratingiremukko akagaali kano singanga breaks zino ziba ziganye enzungu break eŋŋanda esiba etya?
Munja laba nojo sinziro kubanga tulaba nkugamba nti tukyali wanewo mwami Gonzaga Ssentongo era nga twakunnyonnyodde mu ntandikwa omwami ono avuga kagaali maanyi ga kifuba Ssewajjuba okugenda okufuna eddagala ly'aba nnyinaffe ne baganda baffe abalina akawuka akaleeta siriimu okuva eno mu bitundu bye Nkumba okuva mu bitundu by'abayita ababiri Nkumba Kasenyi okugenda e Kajjansi Mildmay era nga wano zezimu ku project ezente omuva amata ge bagabira abantu ku lunaku lw'okusisinkana buli lunaku olw'omukaaga olusembayo mu mwezi. Tunnyonnyole ku project y'ente. Project y'ente eno nga mugiraba tulabirira ente ezo nga muziraba tulina omulaalo atuyambako naye ng'omulaalo oyo asasulwa ye tojja gamba nti nno tafuna essente kuba yetamanyi byakukola ki byakuyamba so buli mwezi oba olina omusasula so olina omuwa emmere ate n'ebintu ebirala byaba yeetaaze kubanga omukozi omulungi oba olina okumukakasa nti ali mu mbeera nnungi musanyufu so n'ente ezo okuziwulira nga zikaba kiba kitegeeza zirina kyeziraakinga naye kirungi muzirayo teziri maguuma nti nkoggofu nammwe mwerabiddeko so kati amata ago we tugafunamu kuba kati muziraba nzungu ziveeramu ddala amata agamala tusobola okugafumba ku lunaku lw'okusisinkana olwa buli Saturday December mwezi mu mwezi tumiitinga omulundi gumu kati amata ago gatuyamba ate era n'okugabirako bannaffe betulaba nga banywerereddwa nnyo famire nga ziri wansi ddala ng'omulaba mbutuufu yeetaaga so kati kyekituyamba nti amata ago wegavaamu gayamba abantu baffe andi tu n'obusobo bwennyini bwe mulaba nabwo we buvaayo tulinayo tusobola obuteeka kati ngaawo oba mu bitooke enkota amatooke mujja galabaawo nago tuteekawo ebbalibbali tekigaana ebitooke byammwe n'ebiba bikola abiri bwe mubitemamu emmere yammwe eba eweze so ekyo nakyo kituyambako bwe tutyo bwe tuli era sitiru kyekimu ne keesi y'ebyalaani eri gye mulabye atrayininga ebyalaani asasulwa n'atrayininga enviiri naye asasulwa kuba abo tosobola babeezaawo nga bafumbo balina abaana basoma ate era balina obuvunaanyizibwa balina abantu baabwe ababayita basenga kati abo bo olina okubawa kasente so kati Katonda atuyamba okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti tufunayo ekitono kye tuba tulina naye abazira kisanga batukwatiddeko ne tusobola okuba nti nno tuyimirizaawo abantu baffe bano so kyekyo banna tweyanziza nnyo tweyanze gomulungi atulaba tugenda kubanga tutambula tugenda tukyalireko ezimu ku families abaami omwami ono ne kampani ye oba ekitongole mwawangalira ekya New Dawn Africa Foundation mwe basinziira okubanga bayamba abantu era nga wano kino kiki bantu baffe bakuŋŋaanirawo we baba bazze wano we tutuula oluvannyuma nti n'enkuba eyinza okuba nga ekola ki etonnya mukiraba basobola okutuula obutebe bwaffe ne tubupanga nga ye mwabulabye ne batuula eri ne tubeera n'emmere yaffe ne tugigabira wano okulaba nti nno enkuba tebakuba babeera mu mbeera nnungi so kino ekyateekebwawo ate kiri wali basomerawo enviiri kubanga baba beetaaya okiraba olumu kale tweyanziza nnyo omulungi atulaba tugenda okulaba nga tukyalira ezimu ku families abaami bano ze baddukanya oba ze balabirira mu mbeera gye bayitamu nyongera okutegeeza nti twazze oluvannyuma lw'okuwulira nti waliwo omwami mu bitundu by'Enkumba avuga akagaali Ssewajjuba kali maanyi ga kifuba n'agenda okunonera abalina akawuka ka siriimu eddagala eribabeesabeesaawo era nga kino kyaddirira oluvannyuma lw'embeera eyagwa mu nsi kino kyajjawo oluvannyuma lw'embeera eyagwa mu nsi ey'obulwadde bwa COVID-19 era nga ntambula y'olukale yawerebwa ebifo by'olukale byawerebwa ensisinkano y'abangi yawerebwa so abantu bano abalina obulwadde buno babeera tebalina bwe bayinza kutuuka eri kubanga babakosa takisi ne bodaboda iyo bodaboda yaweereddwa ekiragiro erina kuvuga migugu oba bitereke bitoogera then ate wekituuka ku mmotoka emmotoka ezisaabaza kati abantu ezitambula zimmotoka z'ebitongole oba bayita ba essential workers omuli ab'amawulire abasawo
n'abasirikale oba bannamagye. So n'obeera nga abantu bano basangibwa nga bali mu kattu akokuba nti balina we bagenda. So omwami ono buli sabbiiti anonyera abantu families nga 3 buli sabbiiti eddagala eribamazaako omwezi gumu ku 2 bw'atyo. So tugenda kutambulamuko tunoonye ku families zino tuwayeemuko nazo wanne wali. The mighty Ibra K Mukasa gw'owulira mu mizindaalo gyo ate n'omulengerera ku kirawuli omuzungu kye yakola ekireeta ekifaananyi. Era nga nkugamba nti wano wootulabira mu maaso oyo gw'olaba awejjula Kassewajjuba kumu ye Gonzaga Ssentongo Munnayuganda eyeegulidde erinnya mu kudduukirira abalwadde b'akawuka akaleeta siriimu. Era nga kyakola awejjula Kassewajjuba ako ekilomita ezikunukkiriza mu 3 n'agenda ng'ava enkumba okgenda ku Ekajjansi ku Maldimey, ate bw'amala n'aziwejjula n'akomawo n'atandika olwo okunoonya bannyini ddagala mu bitundu ebyesudde enta eziwerera ddala n'abawa eddagala lyabwe. Olwo ate n'akawejjula n'addayo gy'asula olunaku n'aluwunzika bw'atyo. Era nga mu sabbiiti buli sabbiiti awenjula akagaali kano nga bw'anoonya abantu abo, asooka kubanoonya n'abaggyako empapula zaabwe n'alyoka avuga ogenda okufuna eddagala. Olwo n'adda n'abaddiza empapula zaabwe nga kw'otadde n'eddagala. Tukola okunoonyereza kubikola amawulire mu ggwanga Uganda, era nga olwaleero tutunulira Munnayuganda eyeegulidde erinnya ng'avuga akagaali ako maanyi ga kifuba oba Ssewajjuba n'anoonyeza abalwadde ba siriimu eddagala. Era nga kino akikola olw'ensonga nti abalwadde bano ekyennaku ekiriwo kwe kubeera nti bambi tebakyalina ntambula ebatwala kufuna ddagala. Era ye wano n'agattawo n'akagaali. Omwami oyo gw'olaba ssaawa eno kati tumugoberera tugenda Kasenyi ku mwalo, waliyo omulwadde gw'ayagala okukyekingako n'okumanya butya bw'ali n'eddagala alimira n'ebigwa mu kkowe eryo. Ali mu kuwejjula akagaali ako agende afune eddagala, afune omu ku balwadde akole follow-up, kubaggyako empapula n'okugenda okubanoonyeza eddagala. So omwami ono kino akikola kubanga gavumenti n'ensi yonna zaaweze entambula ez'olukale olw'obulwadde buno obuyitibwa COVID-19 ssenyiga omukambwe, nti kati ate ono badduukirira be batono ennyo ku miliyoni z'Abannayuganda emiliyoni namba n'emitwalo 3 ez'abali mu bwetaavu obw'eddagala. Wabula ng'ono badduukirira be batini ennyo. So wano we tuli tugenda kumutuukako. Owaayi mpola taata. Okay. Ebiziyiza alwanagana nabyo nga bw'oli mu kulaba embeera ye state y'eggaali si nnungi. Ibra K Mukasa ge mannya gange, tuli mu bitundu by'eno walawala Nkumba. Eggaali okusiba nalwo lutalo. Eggaali okusiba lutalo. Eggaali okusiba nalwo lutalo. So kati oddawa tuddawo tutwalawa tugenda Kasenyi ewali omu ku bamemba baffe betufunira eddagala okuva ku Maldimey erweza. Ebiziyiza by'eggaali tebiri kuleetera ebizibu. Ebiziyiza omanyi okuba kutaasa bulamu bwa muntu. Wakirye engatto keggwewo naye ate obulamu bw'omuntu busigalewo. Kuba tomanya oyo gw'oyamba enkya ate yayinza okujja eggwanga mu buzibu oba n'afuuka omudduso ow'amaanyi nga olaba Nzikulu bakiprotiiki n'aleetera eggwanga omudaali. So eggaali eno tusigazaayo kilomita mmeka gye tulaga? Waka asigaddeyo kilomita ndoza ng'emu. Okay, tukwata wakati. Kati tugendera nga luno oluguudo lwe tugenda nalwo. Okay. Kale. Kati sigale nga tukuvaako emabega. Kale sebo. Kale sebo. So eggaali okusiba buzibu. Eggaali henna kino sikirabanga. Ya. So ye embeera eri mu ggwanga Uganda.
Bannayuganda abalala bangi abalina obulwadde buno naye mu mbeera eno ey'okuba nti baggyeewo entambula ey'olukale olowooza bafuna batya eddagala. Ekibuuzo ekyo nkirekera gwe nze naawe teri amanyi kubanga ono ye badduukirira be batono ennyo batono nnyo to the maximum nti ate abo ababadde basigaddeyo abatalina abadduukirira ng'ono tetumanyi balifuna batya. So kati wano weneebuuliza nti mu mazima ddala bo abatutwala bateeseewo nteekateeka ki ey'okuyamba ku mbeera eno kubanga ono ye avuga ggaali over 50 kilomita ezisukka mu 5 okulaba nga ataakiriza obulamu bw'abantu. Nkugamba nti atanaba ku subscribing embeera yakinyika gobe subscribing mpola mu lockdown gy'oli for latest information regarding anything newsworthy in Uganda. Kindly, my brother or sister, subscribe. We are making a survey about a gentleman who rides a bicycle to go to certain centers to pick ARVs for those infected with HIV/AIDS in Uganda. According to research and the Uganda AIDS Commission, Uganda has a total of 1.3 million Ugandans infected with HIV/AIDS virus. And in the lockdown we are in currently, we have a lot of Ugandans who can't access private means of transport, and these ones have been using public means of transport to go and get their medicine, to go and get their ARVs. So with us in front there is a gentleman in the names of Gonzaga Sentong who is riding a bicycle to go and check on his members who are supposed to give him their documents, whereby he will take the documents to Maldumay Medical Center found in Kajans along Entebbe Road in Kampala, Uganda. So when he goes with their documents, he is availed with the medicine, so he comes back and takes back the medicine to these people. It is so unfortunate that in this lockdown, several governments across the whole world came up with measures of curbing down the spread of COVID-19 or coronavirus, which is affecting the whole world at a terrible speed. So when government of different countries came up with measures, our very own government of Uganda, of Republic of Uganda, decided to refuse public means of transport in good faith, of course, in good way, so that it curbs down the spread of the virus. We have several Ugandans who are on medication. That is around 1.3 million Ugandans have the HIV/AIDS virus. These people can't get the drug now or drugs now because they can't access public means of transport. So the gentleman in front of us is called Gonzaga Sentong. He rides his bicycle over 50 kilometers to look for these people. When he gets them, he gets their papers or documents or documentation showing who takes what drug and when. So when he gets the drug, he rides again back to their homes and takes the drug to these people. For our viewer who doesn't understand Luganda, I decided to use English so that you understand what we are on right now. We are in Uganda, a country found in East Africa and in Africa. We are heading to a certain landing site called Kasenyi off Lake Victoria, where we have people who are infected with HIV/AIDS, and these people don't have means of accessing the drugs. So this gentleman is the one who rides his bicycle to go and get for them the drugs. Join me to find more about it.
bulungi atulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkwanirizaako eyakategatako essaawa eno era nga wootulabira wano tuli Kasenyi ku mwalo awali omu ku bantu Mwami Gonzaga kugamba baatobera oba baalafuubanira okufuna okulaba nga bambi babeerawo nga Katonda akyabakuumiddewo era nga mu mbeera eno Mwami Gonzaga avuga akagaali ke ak'amaanyi ga Kifuba Ssewajjuba n'ava mu bitundu by'enkumba n'ajja e Kasenyi n'abajjako empapula zaabwe ate olwo n'avuga okuva e Kasenyi eno n'agenda ne mu bitundu ebirala era n'ajjayo empapula z'abantu abalala olwo n'avuga n'akwata Ntebe Road oyo paka mu bitundu by'e Kajjansi ku Maldimey n'abafunira eddagala olwo n'avuga n'akomawo. Embeera eriwo mbi nnyo nti gavumenti yavaayo mu kaweefube w'okutangira obulwadde bwa COVID-19 okusaasaana oba coronavirus yawera ebifo eby'olukale omuli paaka omuli ebifo ebiduula omuli ebikeesa omuli amasinzizo n'ebintu ebigwa mu koweri buli ekikuŋŋaanya abantu abangi era nga bwe yamala okuwera ekyo yatunula n'eraba ng'erina okuwera ne tax packs n'entambula ey'olukale eyaffe abasookerwako abantu ba wansi era nga abantu bano abasumbuyibwa akawuka akaleeta obulwadde bwa siriimu basinga kukozesa ntambula ya lukale kubanga abamu ku bo tebeesobola. Bw'owera entambula ey'olukale kiba kitegeeza nti abafuna eddagala kilomita ezisoba mu 5 ku 10, 15, 23 olwo baba tebajja kutambula bigere kutuukayo kubanga state gye balimu tebaganya kukola mirimu gy'amaanyi nnyo. So wano Gonzaga Ssentongo yaviirayo n'asalawo akwate akagaali ke avuge ayambe abantu bano okulaba nga abadduukirira in one way or the other. Wano negatiddwako omukyala gwe tugenda kubanga tuwayamuko naye era nga naye Ssentongo yamuyamba. Nkulamusiza mama. Nange bwetesewo. Obulamu bugamba ki? Obulamu busibweyagala olw'ensonga nti kangula ku ddoboozi yogerakoko nnyo. Sibweyagala kubanga neeraliikirira coronavirus ate era nga neeraliikirira okubanga sifuna ddagala lyange lya ARVs olw'entambula nti baagisiba. Yesebo. Okay, omaze nabbanga kino obulwadde buno? Maze emyaka 15 nga bunnuma. Okay. Yesebo. Naye nga bw'oli ku ddagala kati owulira otya? Ndi bulungi era mbadde neeyagala nga ndi mulamu sina n'akani yonna. Yesebo. Amawulire gano agagamba nti baweze takisi ne bodaboda okutwala abantu gakusangawo era gakuyisa gatya? Gampisa bubi nnyo mu kuwuliriza yadde sitina kyakukola naye ate nsaba Taata Yoweri Museveni asumulule entambula kubanga ffe titwalyagadde kugira kiri ekikadde ate kino ekipya kye yadde yagonza ffe ng'abalwadde nga tweyagala emibiri mirungi okulaba nti tubulwa eddagala kitukosa nnyo tulina distance mpanvu okufuna eddagala tetumanyi kiddako singa agisibidde eddala tetumanyi eddagala tulina okulimira buli lunaku Yesebo. Eddagala lino bwe mugenda ku Maldimey obbawa eddagala nga bw'obadde mugendangayo ne takisi babadde babawalya bbanga ki ne muddayo ddi? Tufuna eddagala okumala emyezi 3 batuwa myezi 3. Yesebo. Mwami Gonzaga yeewaddeyo abavugire akagaali abaleetera eddagala okyogerako ki? Era yatuyambye nnyoko yatuyambidde eddala kubanga yatugyeko empapula n'agenda n'atunonera eddagala ku Maldimey kyetwabadde kale kyetwadde tulya nga tugira nnyo nga kitweraliikiriza nnyo naye atuyambe kubanga kati abatayina nga wamugenderayo akoza atya embeera eyo tugenda kukola tutya era bangi tugenda kufa pressure okweralikira sifuna ddagala eddagala lye litubeezaawo ne lisirisa akawuka kagenda situka tufuna emmere okuva mu bitundu ebimu buli wamu gye bali naye bonna babayimiriza tolina ntambula ennona mmere tuli awo. Okay, okola mulimu ki okusobola okubaawo okwebeezaawo? Nebeezaawo neeyiya ntunda menvu buswiti nsiika bupaani mwenzija transport adantwala okunona eddagala n'okufuna ekyokulya oluusi nga nyambibwakayo ebitongole ebitugabira emmere. Tolina mwami? Omwami wange yanfaako. Kitalo nnyo. Kakati gavumenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abatutwala
gwe ng'omu ku balina obulwadde buno ate ng'obadde okozesa ntambula ya takisi ogenda obufuna obakubira mulanga ki? Omulanga gwe mbakubira batuyambe naddala ffe ng'abano n'eddagala entambula eno bagitunulemu tufunye tutya eddagala ffe ng'abakawuka ka siriimu. Tweyanzizza nnyo. Kale ssebo. Nkwebaza nnyo obudde bwo, nsaba Mukama akuwa omukisa ayongere okuwangaaza. Nkulaba oli mukyala mugumu. Nange nsaba Katonda obulwadde obwo bwe tuwulira atuseeko omukono gwe bukomaawo. Bukomaawo Mukama atusaasire atugirire ekisa. Ensebe nseeterere kakkane entambula eddewo buli kimu kitambule nga bwe kibadde kitambula. Tusaba Katonda ali waggulu yennyini aba atusaasira. Amiina. Kale omulungi atulaba omukyalo ono gwe tubadde tunyumyamukko naye y'omu ku ba patients ba HIV AIDS era nga y'omu bambi ku batono gonzaga basobola okuba nga avugira eggaali n'aleetera eddagala naye nga nakunyonyodde nti Uganda eweza omuwendo gwa kakadde kamu na emitwalo 3 egy'abannayuganda abalina akawuka kaleeta siriimu. Wabula ng'ekibuuzo kiri nti abatalina muntu nga gonzaga abavugira ggaali ng'ate tebasobola kutambula ate nga tebali kumpi na bifo bino bigaba amadagala gano bakola batya? Gwali eyo nga kikukwatako ng'oli mu position esalawo ekibuuzo kino nkibuuza ggwe nti abantu bano bakukola batya because ojja kusanga nga omukyalo ono atugamba wangadde emyaka 10 n'omusobyo ate ng'era omulaba ali strong mugumu because mulabye mugumu nnyo mukyalo musanyufu wabula nga obweraliikirivu bwe buva ku bintu bibiri okubulwa eddagala n'ekirwadde kino ekya corona ye agamba kye kisinza okumweraliikiriza n'okubula access to ddagala. Gwali eyo atulaba mu mateeka agafuga abantu bano n'agafuga ffe abaweereza oba agafuga ebyempuliziganya ebya TV ne radio tetukkirizibwa kwogera mannya gaabwe, tetukkirizibwa kulaga feesi yaabwe olw'embeera y'okusosolebwa mu nsi eno twajjirwa okusosolebwa so tusalawo ne tukweka feesi zaabwe n'amannya gaabwe ne tubireka naye ng'omukyala muwulidde era nga wano wennyini ogambye ne muwala omulwadde. Naye mulwadde. So tunafuna omukisa ogwogerako ne muwala wo. Nkamuyite mwogereko naye. Kale tweyanzizza nnyo maama. Kale ssebo. Okay, kati nnyo katwetulemu kati nnyo ne muwala wa maama ono naye bambi mulwadde era nga naye Ssentongo amuleetera eddagala ku kagaali ke aka Ssewajjuba maanyi ga kifuba. Katumulemu kati nnyo tufune muwala we era naye tunyumyemukko naye kati nnyo tukomewo tovaawo. Kankubuulizeeko eyo tebakkiriza nti bantu wabitegedde oba tonnabitegeera? Mbiti mbimanyi. Wabitegeereddewo? Biri buli wamu mbiwulira. Olaba TV n'owulira ne radio? Naye emyaka radio sigiwulira. Lwaki owuliza radio? Nina TV sina radio. Toyina kasimu? Akasimu? Ate obusimu obuzookerwako buno ninawo akange wano buno bubaako radio. Mama kwekayo naye siginoofu. Siginoofu. Oli otya? Gyendi. Oli bulungi? Yesebo. Akamwenyumwenyu kaaki? Tewali. Nje mbeera musanyufu nze. Akadde konna? Oyina emyaka emeka? 2. Myaka 2. Osoma? Sikyasoma. Lwaki tokyasoma? Fees. Naye nga tulina enteekateeka ya UPE, tulina eya Universal Secondary Education okusoma okwowerera okwa secondary n'okwa primary. Mama tabimatira. Mama tayagala bye byabwerere. Naye osanga waligenzeeko mu byobwerere byotyo wakoma mu kyakomera? Senior 4. Wali ogimazeyo? Nani ngimaze. Wafuna points? Nafuna points 16. Wow, that is very good. N'otanoonyaayo kweyongerayo mu byobwerere ebya secondary? Naogenda mbina ebya technical. N'obanguka muki? Mu kyalaani. So oli kafulu mu kutunga ekyalaani? Bale sinnakiyiga bulungi. Oli mu bbanga ki mu kuyiga ekyalaani kati? Mwaka. Osobola mwaka gwa 2. osobola okunteerako amatundu biki ebyo bimanyi? Omulungi atulaba ndine mwannyinaffe wano muto 20 years of age era nga bambi naye embeera gy'alimu yakuba nti
tasobola kutambula bigere kugenda Kajjansi kufuna ddagala, so Ssentongo naye yamuteeka ku program ye eyokulaba nga amuvugira akagaali amuleetere abantu bano. Yenna ali eyo kyosobola, you can send obuyambi in any way. Twin number gye twakusomedde ya Ssentongo era nayo tujja kuba tugikuddiramu. Oyina simu? Nkozesa ya maama yange baagibba. Baagibbirawo? Baagibira mu group, tulina group y'abaana waliwo omwana yagenda nayo. Tewamumanya? Saamumanya naye muto kuba egyo ogikubako nga kweri. Paka na kati ekyaliko? Kitutte ebbanga ki? Myezi 2. Oyo si mubbi? Si mubbi bambi. Oba yagyerabira bwerabizi era abeera agikyajinga? Alabika agabulanaddamo tuyita nja gimutwalira naye ng'ebeerako olw'ogikuba ng'evuga ng'akwata ng'asirika. Tayogera? Tayogera. Kati awo mubbi waba tayogera? Naye nga kweri. Okay, kakati obadde ogendanga ku Maldime inofuna eddagala? Wasembayo ddi okugendayo? Nasembayo mu 2019 omwezi gw'omwenda. So okuva awo n'obadde togenda lwaki? Appointment yange bampa nene. Ya how long? Ya 3 months. Okay. So Ssentongo yagenze n'abaleetera eddagala? Yes. That is very good. Mwafuna mutya Ssentongo, mwamumanya mutya? Twamusanga ku New Dawn. Watuukayo otya ku New Dawn first time? The first time I was 10 years of age. Walina emyaka 10 n'ogenda ku New Dawn. Obulwadde buno omaze nabwo bbanga ki? Nazaalibwa nabo. So oli otya kati, owulira otya? Ndi fine. Mu mbeera eriwo ya gavumenti okuwera transport olwa spread ya coronavirus teyagiweze mu bubi, yagiweze mu bulungi okwewala akawuka kano akasaasaanira mu mpewo, okukwata mu ngalo n'okukwatakwata awantu. Oyogera ki ku mbeera eyo nti baaweze transport y'olukale ate gwe olina okutambula ogenda okufuna eddagala? Yankoze bubi nnyo because saasobodde kugendayo nze nga nze. Nabadde nafunye kaadi yange empya eya VIP nga navudde mu ordinary kati nga njagala ndabe ba VIP babayisa watya for the first time. Naye saasobodde kugendayo kati ekyo kyannumye nno. Kyannumye. I know. Tewafiirinze VIP ayisibwa atya? Ye ordinary aba ayisibwa atya? Ordinary ogenda ku reception then n'ogenda eri mu bantu n'otuula like an hour. Then wajja ne bayita ennamba n'otandika okugendera awo. Ospending olunaku lulamba ne bangambye mu VIP spend like 15 minutes in the hospital and you leave. Wayise mu mitendera ky'okufuna VIP card? Kumirwa bulungi eddagala lyange. So badde toyosa? Wadde. Eddagala likuyisa litya bw'olwawo okulimira era bw'oba omaze okulimira era oyisibwa otya? Bw'oba omaze okulimira toyisibwa bubi. Obeera bulungi. Ne bw'olwawo okulimira bw'olwawo ate nomala n'oliddako okudda engulu gaba maanyi ga Katonda. Kyali kikutuuseeko? Nedda. Nalaba bulabi kitange. Taata yalimira n'alivaako yagenda okwagala oddiddako yafa bufi. RIP. Kakati omuzira kisa bw'abeera yeeyo ng'ayagala kwongerayo kusoma, are you willing to go back to school? Lwaki okoloddewo? Kati nga mbala birala. Obala ki kati? Nze kuzannya firimu. Oyagala zannya binna Uganda? Yes. Kweyongera mu profession yange y'ebyalaani. Like kuva mbuno olw'okuluka 5 olimbu nkubirawo akalaka njagala kuluka ngoye z'amaanyi. Then ndoke n'ensawo handbags. Mpozo gambe ine emyaka emeka? 2. Kole n'edduuka eddene. Ebyembala. Singa omuntu ayagala okubaweereza ku buyambi, enamba ya maama ogimanyi mutwe? Gisome. 07512 77388. Ogidduse nnyo emisinde, soma mpola mpola. 07512 77388. Eri mu mannya ki?
babirye polini. Okay, yes, omulungi atulaba tuli n'omuto ali mu myaka 2 nkusingira nno ddala wala emyaka. So omutono gwe tuli naye sister wange muto she's young era nga mu mbeera wano we tumusanze olwaleero era naye Ssentongo ya mutobera okumuleetera eddagala ku kagaali. Gavumenti ogikubira mulanga ki eri mmwe abali mu bwetaavu bw'okumira eddagala naye nga temusobola kutambula kutuukayo kubanga transport oba entambula ey'olukale yawereddwa? Nawulidde nti yakoze eki oba yakkiriza ba boda oba babitongole ebigaba eddagala okutuusa abantu maka gaabwe eddagala lyabwe. Naye ng'ekyo mwakirabyeko ku kyalo kuno waliwo bye baleeteddeko eddagala? Sinnakiraba. So gikubira omulanga Gavumenti mbadde nsaba mukkirize ebitongole ebigaba eddagala ly'akawuka ka Mukenenya lituuse ku bantu eddagala lyabwe. Because bwe mutwerabira ffe abakawuka tugenda ffe ate nga muli kubali aba coronavirus. Yeah, mbadde nsaba ate corona tannafunirwa ddagala so basooke baffe kummwe. Yes, kuba ddi already weerere. Kati tubale tusaba batuyambe bakkirize ebitongole ebigaba eddagala bisavinge abantu mu mayumba gaabwe. Yeah. Okay, tweyanziza nnyo abatulaba tebakulaba naye balaba nze naye bawulira eddoboozi lyo because tokkirizibwa ku lwaki temundaga? Lwaki temundaga? Tekikkirizibwa. Batira kamera. Njagala nnyo kamera nze. Oyala tunula mu kamera. Ojja kutunulamu olulala ku kozi endala nga kati kozi bwe naakomawo wano nga nfunye aba screening for bina Uganda ojja kutunula mu kamera. Awo nkuwulira. Naye kati ku kozi eno tokkirizibwa. Okay. So bwe naakomawo ne babbosa Serunkuuma ba Mutebi Faruku Abe Mukiibi Patrick Omujuuka Katolu Bwama John Segawa Mariam Dagire bwe nabamba bafunye obubaka bwo buno nti oyagala kuzanya firimu awo ojja kutula mu kamera because ejja kuba cause ndala but for this cause tetukkirizibwa. Okay, omuntu atulaba yali agadde okumanya osanga buzibu ki osanga challenge ki olwa status gy'olimu kati? Tewali buzibu bwenfuna. Like bano abantu beeno sinafuna n'omu asosola. Pozi bo nga bo tebaagala kudisclosinga nti balwadde. Yeah. Era wo disclosinga bakulabanga oli w'amaanyi. Like oli muvumu. Yeah, naye nga tebasosola. Buli omu akuyisa bulungi ng'omuntu wa bulijjo. Yes. Thank you. Abantu ku kyalo kuno kwowangalira kwokulidde kwozaalibwa siba kiri? Bamanyi status yo? Bamanyi si bonna naye abamu bamanyi. Like my neighbors bamanyi. Yeah. Tebakwogerako kugeya kusonzaamu nnwe biki? Pozi kati nga muwemuzi. Nawe bigambo bijja tandika. Tukoze kibi okujja? Si kibi. Aga kanaji munene aleeta abakamera wano. Abatulaba baali agadde okumanya singa nga tewabadde embeera ya corona nti kati saawe n'abantu babawera business bazigala na biki omwalo guno oba ekitundu kino kiba kitya mu normal day? Clubs nyingi. Bantu bakeesa nga banywa badigeda. Yeah. Pozi banywa nnyo walaji. Bamalaya bangi. Era nga obimanyi eby'omwalo. Before like lodge kweziri kuno? Nyingi. Lodges nyingi. Like waliwo lodge. Nezili lodge. Naye mabega w'ekizimbe kyaffe waliwo lodge. Ne mabega eri gye muvudde mu kkubo waliyo lodges. Ne mmanga eri nanga mu katale. Oyagala kungamba nti lodge zisinga ennyumba z'abantu ze basulamu amaka? Sijja kyogera bwentyo. Naye kubanga embala gy'ozibazze wano kinnya na mpindi. Nedda si we kiri. Kale eba business.
Business. I know. Nze nkibala nti bifo bye bakoleramu. Yeah, businesses nyingi. Amayumba matono kale abantu ge basulamu. Ebyenjigiriza kuliko amasomero kuno Mangi. Abaana bo beetanira okusoma kuno. Yes. Basomera ddala. Pozi bambi abeeri waggulu eri ebbendegere. Bo wana tebulina fees obumu babujja mu byalo nga batata we bafudde senga n'agamba mpaka naako ngende nkaweerere n'amutuusa eno n'atandika mukozesa mirimu mirala nakoma mu kyakuna senga teyanzizayo ku ssomero ate nga nali nze kusoma. Yeah. Okay, tweyanziza nnyo omuto ono tumutadde njagaludde musomera abantu ennamba y'essimu kwe bayinza okukufunira ne mami. Yes, 0752 777 388. Thank you. Bano be bamu ku abo Ssentongo Gonzaga bavugira akagaali n'aleetera eddagala okuva ku Maldimay n'alibaleetera eno Kasenyu ku mwalo down this side gye tubadde era nga katweyongereyo tumalirizaawo wano katweyongereyo nkugamba nti onajo sinzira okubanga otulaba kindly subscribe ate abasobodde kyonna ky'oba osobodde don't look for me. Enamba lwaki tugamba bano basome enamba zaabwe kiyanguwa tetwagala nnyo third party mu bintu bino kyoba osobodde kyonna. Any coin matters, anything matters. Ali eyo omwana ayagala kuzanya film, ayagala kuba n'ebyalaani ebyamasannyalaze ebyamaanyi atandikewo edduuka. Gusa okubeera eyo n'ogamba nze nso mugulira ekyalaani, nso mugulira engoye material atandikireko, nso muwa ka capital akasookerwako atandikireko. Yasoma paka senior eyokuna na branching n'ayingira technical n'asoma tailoring. Siba kiri? Yes. Obubaka bwo obusembayo eri abalungi abatulaba ffe naye nga gwe tebakulaba. Okay. Kansooke n'abaami. Mulekerawo okwenda ku bakyala bammwe. Mufuna endwadde ez'enjawulo ne mujja ne muzisiiga abakyala bammwe. Bakyala ne bafuna embuto ne bazaala omwana. Omwana waakula n'akitegeera nti gwe waleeta obuzibu obwo akukyawa mutima. N'ekyokubiri kale oba okafunye oba kawuka oba bulwadde bwonna mira eddagala taking a treatment daily toyosa olabike nti ofuna ku bulamu obulungi. Abakyala waliwo bano abakyala bagamba mbu bakansiiga nange kankasaavinge bambi temukikola akawuka kamenya temukikola temusaavinga akawuka. Eri abaana mirennyo eddagala lyammwe mutuuke nange ku level gye natuukako eya VIP wanyuma. Naye tonnanyumirwawo. Wadde first day saagifiirinze naye bwe bankwasiza kaadi ne bangamba nti eno VIP class gy'oyingiddemu. I really felt so proud. Yeah, mumire bulungi eddagala lyammwe mutuuke ku level gye natuuseeko. Thank you. Okay, Ibrahim Kasage manya gange tukyatambulira ddala olwaleero tovaawo. Amanya ndowooza nze Ibrahim Mukasa tuli Nkumba Bukolwa tukyali ku project yaffe eyokola special report about omwami amanyiddwa nga Ssentongo Gonzaga. Ssentongo Gonzaga omuwooza yasoma bya buwooza naye nga olwaleero ali mu mbeera ya bwanakyewa adduukirira abalina obwetaavu abatalina mwasirizi mu biti ebyenjawulo mu ggwanga Uganda era nga omwami ono avuga eggaali y'amaanyi g'ekifuba n'alafuubanira abantu ab'enjawulo mu bwetaavu obw'enjawulo era nga we tutuukidde wano nti tukola okunoonyereza akikola atya okuvuga eggaali maanyi ga kifuba n'ava wano n'agenda mu bitundu ebyenjawulo n'avaawo n'agenda ku Maldimay mu bitundu by'e Kajjansi n'afunira abantu bano eddagala eriweweeza ku kawuka akaleeta mukenenya era nga wano negatiddwako omukyala jjajja w'omuto ono. How are you? I'm fine. You're fine? Yes. Yogera nnyo. How are you? I'm fine. Oli bulungi? Olaba TV? Ku TV ennaku zino basinga kwogera ku ki ku TV?
Coronavirus. Coronavirus. Bagamba ki ku nsonga za corona bw'oba olaba TV? TV gye walabye yayogedde ki ku nsonga za corona? Ekisa ky'olidde. Naye nga wawulidde bagamba nti corona akola atya? Atta. So baataddewo okwewala corona abantu balina kukola ki? Kunaaba ngalo. Ki ekirala? Kwekuuma nga bayonjo. Oh, waliwo ekirala? Byebyo byokka. Oyina emyaka emeka? 10. Oyina emyaka 10. Osoma? Osoma kyakumeka? P4. Okay, kale, weebale nnyo. What is your best subject? English. English. That is very good. Another subject? Math. Ku ssomero okolayo ki ekirala? Ozannya, obaka, odduka, okola ki? Nziruka. Odduka emisinde? Odduka misinde buwanvu ki? Anyway, oyo ye muto. Of course we can't disclose her face because of her status. Era nga nsazeewo twogeremukko naye wano, naye ng'ensonga za corona azimanyi nnyo, aziwulira ku TV, okunaaba mu ngalo n'okwekuuma nga tuli bayonjo. Si bw'oŋŋambye? Bw'ogambye? Kale, so tugendere ku ebyo. Onaaba mu ngalo emirundi emeka olunaku? 5. That is good. Anaaba mu ngalo mirundi 5 olunaku. Kati ate wano ye jjajja alabirira omutoono. Omutoono ali mu kategore Ssentongo Gonzaga gy'atoba alabe nga efuna eddagala on time mu budde era nga tewali nnaku ziba ziyiseemu. So ye mutoono. She is 10 years. Yazaalibwa with the HIV AIDS virus era nga ali wano awangaala ne jjajja. Jjajja, nkulamusiza maama. Nge nkulamusiza ssebo. Yongerako ku ddoboozi. Bakuyitaani maama? Edithandagire. Nkulano nkumba bukulwa. Okay. Osanga buzibu ki okulaba nga omutoono bambi abeerawo? Ndabirira kati ekizibu ekisinga obukulu ate kisinga okumukosa kusoma. Kimuluma nnyo. Era baba mugobye school fees. Tuba ku kizibu kinene nnyo. Okula ntunoonya ssente, tulabe nti addayo ku ssomero, kimuluma. Ate naffe kikola ki? Kituluma. Nfunayo akasente wano, mugenda ne mwegayirira ku ssomero, tuyambe. Ne batuyambayo n'asomayo wiiki nadda, tetumunnazifuna. Ate mufunye kubanga si ye yekka aliwo. Mufune ekyokulya, munoonyeza ekyokulya. Tayagala kuviibwa ku kasukaali. Kubanga sukaali watabaawo obulamu bwe tebukola bulungi. Naawe omulamu bw'otunya ku sukaali towulira bulungi. Sukaali yafuuka kasukaali. Kale tubeera awo. Okay, jjajja abatulaba baali agadde okumanya asasula ssente mmeka fees omwana ono? Kubanga ffe twali tetumutadde mu lya gavumenti. Twali tumutadde mu ssomero mitwalo 15 kati bali ku 18 twali tumutaddemu. Yabadde asomera. Kale olusi nezigaana nemufuba tedimasa n'atuyamba. Nagamba munoonye mpola mpola. Emuyiya mpola we muti kakati munange mfunyeyo bweziti tumufunyeyo 3 mfunyeyo bwe tutyo nitugenderaawo. Tulabanga oluusi asoma n'ebiseera bino tubadde n'ebbanja nga ddene nnyo. Bali bamugobye atudde naye awo n'awaka tugamba tukoze tutya tutagala tule kutuula waka. Bw'atuula waka nalaba nti nga banne bagenze ku ssomero kimukosa kinene. Jjajja abatulaba baali agadde okumanya omutoono taata we ne maama we balamu oba baafa? Bwe baba balamu baliwa? Balamu. Maama we yagenda kuyiya naye kufuna ku 10 alabe nti omwana we asoma naye taata we ye tamuyamba nnyo simwesize sinza gamba nti amuyamba bw'ati era kubanga senga amuyamba senga tuba tetujulira nnyo kati ali ku maama we nange. Mu mbeera eriwo ey'okuba nti embeera eno ey'okuggala entambula ey'olukale
bwe bebadde tennatuukawo nga tebanagamba nti bajjewo taxi n'entambula ey'olukale mubadde ogenda otya okumufunira eddagala? Maama wabadde agenda kino kyazze bwe kiti kyakalubye entambula neŋŋamba nasobola era wano mbadde mbasisa ne mbagamba nasobola okutambula n'ettuulo ono okutuuka erweza ne baseka ne mbagamba nja kutambula ate naakola ki tunaasulanga eyo mu makubo nga bwe mbagamba tujja kusula mu makubo mukulu we n'abeera nonna ng'aseka ndoza gwe onoogenda ajjajja gwojja okgenda tinedda ate tuule tujja genda naye tunaamuweeka tunatambulanga ffenna tumuweke ku mugongo tutuuke erweza tunaasula eyo mu makubo naye dwali lunaku lumu nga mukulu wa ŋŋamba kijajja nkubuulire nti bagenda kunona ddagala lya tuule ntulimba ali ne waggulu wali kalongooti nga nnima omwami ajja ava eyo mba ndyangu omwami ono yali aze n'ebbaluwa amulinda wali nga n'omwami oli atuuka nga bamuwa bbaluwa ng'agenda mba ndi wano omusana gwayakanya olunaku olwo mba ndi wano ng'omwami oli atuuse ne ŋŋamba ddagala lya tuule lirino naye nawulira essanyu ejjitirivu manya namanya omwana wattu takyafudde takyayisiddwa bubi nensanyuka era nasanyuka era omwami oyo nze simanyi okujjako mukama amwongera emikisa eddagala ly'omwana alireeta ye abadde alimira era tagaana ku ddagala takubuuza nti mmira lyaki kubanga lenamugambako lina okumira eddagala sigwe wekka omulwadde eriyo n'abalala abalwadde noyalesa eddagala naye mulwadde nooli bwati naye mulwadde ne maama wo mulwadde ne tata wo mulwadde ne mwako ne kubalala wano tinabo baki bazaalibwa balwadde ti olina okumira eddagala nogamba nti nti etubeera mu mboozi yaffe ng'omuteera bw'obeera naye nolaba ng'omugamba namira eddagala ne maama wo amira eddagala tomulaba nti mulaba olina okumira eddagala munnange obe bulungi osuuke tolaba bali abalala basomye abalala baabo bali ku mativi boogera kankubuuze gaal bw'okula oyagala kukola mulimu ki naye yogera nnyo 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 ensi ekuwulira ogwa dokita oyagala kubeera dokita badokita bakola mulimu ki okujjanjaba abantu so naawe oyagala kujjanjaba abantu oyinayo dokita mukwano gwo bamuyita Esther mutumireko ntumiddeko ku lw'obujjanjabi bwampadde n'eddagala lyagaba kale weebale nnyo jjajja nga tukuta gavumenti ogikubira mulanga ki mu mbeera eno ey'okubeera nti yaggyewo entambula ey'olukale mu bulungi si mu bubi olw'obulwadde bwa korona noono bwamanyi naawe bw'omanyi n'ensi bwemanyi ogikubira mulanga ki abantu abali mu bwetaavu bw'eddagala bano balifune batya era ekintu ekyo nkyebuuza abantu bano abalwadde bw'akawuka kano mpozi ekituyambyeko ekimu obutaggala malwaliro kubanga senga nago bagaggadde butafuna ddagala twalibadde ku kibi nnyo naye ekikulu bagakkiriza amalwaliro kujjako entambula yokka yebadde etukosa butatambula kugenda kumufunira ddagala naye nga ffe mabega tubadde tugenda tulifuna naye okujjako kati kino ekyajjawo kyekyatuleetera obuzibu tusaba gavumenti mu ekyo etuyambe kubanga lijja kuggwaawo ngate olusi tekinnavaawo naye tusaba kiveewo tuddemu tutambule nga bwe tubadde tutambula tunonere abantu baffe eddagala tubatwale mu ddwaliro bafune eddagala twebaza nnyo mwami Ssentongo banga atulwaniridde nali simumanyi namulabidde wano ekyo yakoze kiyitirivu mukama amwongere emikisa Amina. All right. Yes, omulungi atulaba we can't disclose her face tutebutwazi doboziriye because there are two factors. The first factor is she is a minor muto. Takkirizibwa kutunula mu kamera abaana abato tebatunula mu kamera. Then the other point is cause of her status,
her HIV status tetusobola disclosing a face yeah? So tusazeewo twogere ne jjajjawe because jjajjawe ali above the age etunula mu kamera ate kyakubiri kukyo ne status ye ali tunula mu kamera ye talina HIV AIDS so ye caretaker so tusazeewo tutunule twogere ne jjajja freely on camera. Nga mpunzika njagala kuba omulanga nina abantu bemanyi mu ggwanga Uganda abadduukirira abali mu bwetaavu bangi nnyo naye nga ngenda kusooka n'omukyala President General w'abasawo b'ekinnansi mu Africa ne Uganda omukyala Mama Fina. Mama Fina okusaba kwange nga neewombeese kuli nti odduukirire famire eno mu bintu bibiri. Omutono asumbuyibwa fees asasula fees emitwalo egikunukkiriza mu 20 naye nazo zibe ku byanduulu tebazirina. Then balina obwetaavu omukadde bwankubya akamu butayita ku kamera era nabwo nga bwetaavu bwakubasindikamu akawaligo akasente kano bumaali. So Mama Fina nkusaba yonna gy'oli akatambi kano gye kanaakusanga odduukirire famire eno ne famire gye nsanze eri ku Kizinga manya ku mwalo omwana yeetaaga ebyalaani n'ebigwa mu kkowe eryo ne maama we. Then nsembyeyo nga nkusaba Mama Fina ne mukulu Butebi nkusaba mudduukirire omwami ono ne pikipiki mukulu Gonzaga mumutaase ne pikipiki n'eggaali yo state gyerimu mbi nnyo tesiba teriko ttaala teriko breaki nfu empaji zaakutuka n'omupiira tusoose gukanika gututwalidde essaawa nnamba nga bakola omupiira. So Mama Fina nsaba omwami ono mufunire pikipiki eyanguye ku mbeera ajja kutuulako bw'omu agenda afuna eddagala lino then ye kibeere gy'ali kweteeramu mafuta. So Mama Fina nga nsinzidde ku kamera. Then bannange abagoberera omukutu guno abasinzira e Bulaaya mwe nsaba bano mubadduukirire na ssente mubawe ssente bo beetaase. Jjajja nsaba osome ennamba ye y'essimu. Bulungi atulaba zino ze nnamba z'omukadde kw'oyinza omufunira. Lwaki nkuwa ennamba zino at times I'm too busy nyinza obutasobola kudda kuleeta buyambi bw'oba ompadde sigaana nti temuntuma but na kino ki-easingamuko. Anyway abasobodde you can look for me atasobodde you can reach out these numbers 07778 724 54 eyo ya MTN. Then Airtel eri 070 9 85 16 zinamba z'essimu ezo 0778 72 44 51 then 0706 9785 16 zinamba z'omukadde zireeta mannya ki? Edith Ndagire ye jjajja w'omutono ali wano ku mukono gwange guno. So in case of anything reach out to her, call her, send her anything. N'okwogera obwogezi nabo kikulu nnyo n'obagumya n'obazzaamu amaanyi. Ibrahim Kasage manya gange omulungi atulaba era nga wano we tuli sigenda kubanga nsukkawo njala kwebaza timu gye nkoze nayo njala kwebaza omwami Gonzaga Sentongo abadde so cooperative nnyo atugaidinze nnyo wano ne wali era atuwadde all the necessary vital information webale nnyo webali ddala njala kwebaza n'abantu bano betuwayizaamuko nabo wano ne wali era nga nebaza ne timu gye nkoze nayo Idris Lukwago Tony Senabulya Daniel Mugoya ne Kiza Clement webale nnyo webali ddala Ibrahim Kasage manya gange nkwebaza tugoberera webale nnyo webali ddala tukwatagana omulungi oguddako mbagali birungi bire tugondere amateeka n'ebiragiro ate tugezeeko kubanga tulaba nnyo TV tuwuliriza nnyo radio mu biseera bino social media tugibeereko naye katini nnyo information ey'enkomeredde tugijje ku radio na TV bw'oba osobodde ne mu mpapula ez'amawulire naye nga social media tugigende kitono nnyo. Ibrahim Kasage manya gange mbere bulungi mweraba mbaagala nnyo omukama abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then abakatuliki nenzikiriza endala maganti omukama atenderezebwe era agomezebwe yatonde eggulu n'ensi mubeere bulungi mweraba.